Enteekateeka z'okukuuma obuyonjo bwesiti wezitambudde maka y'ekikone mu ggombola ery'Ebwayise. Tuvuddeyo eyo tugenda ate mukono wakati nga tumalako omwaka ebikujjuko bibeera bingi ddala era bangi baguyitamu mu ngeri ezitali zimu. Ffe tugenda guyitamu wano ku Kananirani nga tuli mu kusaba. Kakati n'ab'ebyokwerinda ebitundu eby'omukono batuuzizza olukiiko olw'ebyokwerinda mu baweeredde ebiragiro abantu b'ebyo bye bagenda okugoberera wakati nga bayingira omwaka 2024. Nga twetegekera okumalako omwaka omukadde ssaako n'okuyingira omujja 2024, abatwala ebyokwerinda mu disitulikiti y'Emukono nga bakulembeddwamu omubaka wa Pulezidenti Hajjati Fatuma Ndibassa Nabitaka basabye bannamukono okulaba nga bamanya ebifo bye bagendamu nga bikkiriziddwa abatwala ebyokwerinda. Tuyingira mu mwaka ogwa 2024 twekuume, tukuume amaka gaffe, tukuume abaana baffe abagenda mu bifo ebisanyukirwamu, mumanyi bifo ki bye mugendamu, manya di security ebifo ebyo bya province, amakanisa gaffe agagenda okuyisa ebivulu, agagenda okuba fireworks, agagenda okubeera ne gathering oba n'abantu abagenda okuŋŋaana okuyingira mu makanisa omwaka omupya. Ekyo tukirungi nnyo, tukiyozaayoza era tukyagala kuba abantu bayingira omwaka nga bali mu kusaba Katonda waabwe. Ono alabudde ebifo eby'enjawulo obutamala gakuŋŋaanya abantu nga tebasoose kuwandiikira babyakwerinda okubawa olukusa ssaako n'okubawa obukuumi obumala, era bwe batyo ne basaba bassentebe ba LCs okubeera n'eriisa ejjogi ku bantu abali mu bitundu byabwe. Okuba nga mututegeeza abantu abali mu bitundu byammwe be mutategeera, abeerosi tubasaba okwongeramu amaanyi kye tuyita vigilance. Manya buli muntu gw'olina, tukole neighborhood watch. Abantu badde basenze mu bitundu byammwe okujja okulya Christmas, naye era mumanyi nti mu famire ya gundi eriyo gundi ne gundi. Tuleme okuba nga tuli mu bikujjuko ebiyingira omwaka okumalako gwe tulimu ate tufuniremu obuzibu. Ndibassa akuutidde abalina ebidduka okubeera obulindala mu kiseera kino kubanga obubbi bubeera bungi nnyo, ssaako okwewala okunywa nga bavuga, okukuuma abaana ab'obuwala, ensonga ey'obutabanguko mu maka nayo alaze obuzibu bwereese kubanga bukosa abantu ate nga baloopana butono ekiviiriddeko abaana okugenda ku luguudo. Tuli mutubuulire tujja kutuula tubatuuze, bwe kiba kigaanye era okwawukana kusinga okufa. Tuleme kwetta mu nnaku zino, tuleme kulekawo baana baffe, wabula tubeere nga buli muntu ayagaliza muno okumalako omwaka. Tudde nnyo eri Katonda kubanga buli tucelebrating omwaka oguweddeko ate tuba tusemberera okufa kwaffe. Tudde nnyo eri Katonda, tusabe nnyo, tubeere nnyo mu kusaba ku lunaku olwa 3 mu olumu. Bya Eric Yiga ku Russell TV Omunyi.